lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weewaawo njagala okujjukiza nti okyali mu mawulire gaffe amalindirire. Bakamisona ab'ebyobulamu basabiddwa okuteeka ebyo bye balina okukola mu nkola olwo nno ebyobulamu bisobole okutumbulwa mu nnyaffe Uganda. Bano basabiddwa Ssaabalamuzi wa Uganda Bart Katurebe bw'abadde ku mukolo ogw'okubalayiza. Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katurebe avuddeyo n'ategeeza nga amasomero agasomesa ebyobulamu mu ggwanga bwe gavedda ku mulamwa. Kino kiddiridde abasawo abafulumizibwa mu matendekero ag'enjawulo okufuluma nga bakiboggwe. Bino omulamuzi Bart Katurebe abyogeredde ku mukolo okwalayiriza bakaminsona b'ebyobulamu abaalondwa omwezi oguwedde. Katurebe asabye bakaminsona abalayiziddwa okussa mu nkola ebyo byonna bye balina okukola mu kaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu. It is sad to hear that some courses now with the postgraduate courses, more lecturers are left to go into projects and so on. Something must be done about that, because if people begin to doubt our training, then your work will not be well appreciated and our qualifications. Katurebe ategeezezza nga abasawo be bakolera mu mbeera mbi mu malwaliro ag'enjawulo ekintu ekibaviirako okuva ku mirimu gyabwe ne beetandikirawo emirimu emirala. Wano wasabidde bakaminsona okukola ku mbeera z'abasawo lwe banasobola okutuukiriza emirimu gyabwe ng'okujjanjaba n'okuddabiriza abalwadde. We must do what it takes to keep these nursing workers at their stations. Because for them there is no waiting, there is no postponement, it's a matter of life and death. So those of us who are involved in working out the terms and conditions, the permanent secretary and the ministers and the members of parliament, this is something that we really must address. Ateye akulira ekitongole ky'abakozi mu ggwanga ekya Public Service John Mitale akubiriza bakaminsona abalayiziddwa okulwanyisa obuli bw'enguzi obusensedde ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Mitale annyonnyodde nti bannayuganda bangi balowooleza mu okuwaayo enguzi okusobola okufuna bye beetaaga ng'emirimu mu malwaliro n'ebirala. Unfortunately, the perception out there is that unless you know someone big offer a bribe, you cannot get the government job. To make matters worse, even where there are promotion exercises, some of those participating in the exercise believe that a bribe is a must if one is to be promoted. That is a very unfortunate perception which the people have, but which you have to make sure that actually they get it out. Erimu ku ddimu eryolekedde bakaminsona abalayiziddwa kwe kulaba nga ebyobulamu mu ggwanga bikyusibwa okutuusa ku mutindo ogwetaagisa. Kyaddaaki abantu 7 abalondwa omukulembeze w'eggwanga okuddukanya ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga ekya Health Service Commission balayiziddwa olunaku olwaleero ku kkooti enkulu. Ng'era okulayira kuno kwakulembeddwamu Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katurebe. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo.